abalungi mbaniriza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda nange mwana mwalawo Asha nanfana abantu banenyongera okubabuzaako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh banenyongera okubuzaako abantu mwenna abasubscribing anogama no nina okulaba Life Experience nga bulijjo bwetu kikuba bwetu tubeera ate nga olunaku olwaleero ndi ne bannange kupano ngayo mutulaba twajudde dda twatudde dda ngenda basaba beyanjuleko babeyanjulireko ate era tukome tutandikira ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero bana ngasa ensobalaba abalangira n'abambeja chaka watsake ladies first mchala yasooka banange mbalamusizaako mwenna abalungi amanya n'eddoboozi nze mwana muwala Shira Nabasomba Shira Nabasomba sula nze sitaka kweyanjula kati Shira kayogedde kukonjere pokonjere nenga nze sula flexible muba nnyo okutulaba ku Life Experience Uganda mwebali nnyo subscribinga mwebali nnyo commentinga mwebali nnyo okulikinga genda mu maaso nga olikinga okommentinga osharinga tulabike nga ate mukwano gwaffe tutambuza ensonga eno yes ate nga olunaku olwaleero tulina omulamwa tuli mu festival season bannange Christmas yedda nga tukyali bato yalinga mu vibe naye kati abantu balinga abatali mu Christmas oyita nga tuwiddeko Merry Christmas and Happy New Year tebikyaliyo eyedda yali muki etali yakati mirembe gikyuse oba nkimize kalisoke n'essiro ono kubanga ebintu bya Christmas ate ye muyimbi alina okubanga abimanyi yabera n'ebivulu mu kyalo eyo era nange oluva wano tugenda aba kati natwala bameka atugende nze ndi musajja oli mukyala kati awo ojja tubeba kakati nze okusingira ddala ndowooza nti lwaki ebintu byakyukamuko omulembe guno abantu ndowooza buli nnaku era kebeera Christmas mu maka g'abantu abamu kuba edda twalinga nze like when nabeereranga mu kyalo soda mumunywa ku Christmas omuceere enkoko kati ngamba mwesunga noga bannange akateteeyi akapya ng'okitegeera balina okubanga oba olina okwambala akateteeyi ogenda osabe so naye kati tubisiibamu okitegeera nti abantu bayiga okwetuusaako nina mukwano gwange alina eŋŋombe egamba nti ye ewuwo gwosobola okufuula we wasudiiru kyoyagala azini nti gwe kyoyagala osobola okwetterawo embeera n'obanga tokitambulira nnyo nga weekiri wooli so ndowooza ensonga lwaki ennaku zino akaseera abantu buli nnaku basiba balya nkoko n'ennyama otuuka nobituuka ekiseera n'ogamba bannaaye n'otuuka mu kyalo n'osaba ku butula nga gwe ennyama ne bateeka toyagala nagitunulako so ndowooza nze ensonga eyo abantu bategeera nnyo nti obulamu bwa kiseera tolina kulinda Christmas kuba oyinza obutagituukako abantu bategeera nnyo okugamba abantu abasinga abategeera ensi mitima gyabwe gyatawakkala awabula ate yogedde ku kyokutawakkala nga weevaako nedda okutawakkala si kwevaako okutawakkala kwe kumatira mu mmeeme in fact ekintu ekyo kirungi nnyo okubeera omumativu mu mmeeme kubanga fenga abantu ebiseera ebisinga tuba ne plans nyingi buli muntu aba ayagala okubeera obulungi oba oyagala ebirungi kuba nzijukira nga tukyali bato motoka nga oli motoka eyitawo gamba eyo yange naye nga yeyesawo byakutuuyana kukola biki so kati abantu batuuka ekiseera abasinga nze mukulaba okwanga ensi bweri abantu abategeera Katonda ne bakkiriza mu mitima nti obulamu leero wendi nkyasikola ki kyasiriiwo osobola okulinda Christmas notagituukako nomanya nti kati ebijanjalo essaawa obirabeko amasavu omutima nokola ki n'ogumatiza nobanga obeera contented nekyolina that's why tetukyajaganya nnyo luli kasoda biki nkoko akateteeyi abakyala baano banga nga tebagulidde kateteeyi nakati bakyaliwo abakyalina endowooza eyo n'onyiga omusajja takusibisiza kaviri ka Christmas naye nga okusingira ddala okulowooza kwange ndaba nga tekikola nnyo makulu tewakyali kipya kwegamba tewakyali kipya ku nsonga eno ya Christmas ekisookera ddala abantu abatwagazisanga ennyo Christmas baafa
Okimanyi ekyo nedda si kuba nnyo abantu bajjajjaffe abatwagaza nnyo Christmas mu kyalo nga tuli bato baafa bamama baffe abatwagaza nnyo Christmas nga tuli bato baafa okitegeera abamu just n'abali ku channel eno abamusiga nti buli omu alina mama oba alina jjajja oba alina naye mu kyalo gye twakulira kubanga edda ennyo we twakulanga nga olaba embeera ndala nnyo during Christmas okitegeera nga n'abantu n'abawummuze ennaku zino n'ebyalo biweddewo amataka bagabbye amataka bagatunze okitegeera n'ebyalo byennyini biweddewo n'ekisooka n'abantu bayinamuko that hatred nti abantu tebakyeyagala edda ennyo ng'omwana wa sisitawo wawummula kati nga holiday eno ng'amanyi nti olutuuka ewaka oluzaayo keesi ewaka ng'etokota paka bukoma nsimbi paka luweero paka okitegeera gyagenda okuwummula naye kati ennaku zo simanyi oba kiki ekyabaawo nti n'abantu tebakyagala baana kuwummula like abantu bakyagala bawummuze kujja mu kyalo tabana boyo sibaagala okitegeera nedda si bwavu jasi abantu bakyuka bukyusi nga nkugambye nti abantu baali balina genuine love eri eyagala abantu yaniriza abantu eddiini ku mitima abamu baafa abalala bakyuka olw'embeera okitegeera kubanga edda ennyo sijja kulimba bino ebintu by'okubagoba gonde kubanga ogenda nolaba omuntu ng'abadde ku kitundu yagendawo katigeze mu 7 mu 3 mu 9 mu 9 mu meka ng'amaze emyaka nga 5 omugaga najja n'abasenaga mwe temulina kubeera wano ninga bimukulidde ebijja byammwe biri mwe babazaalidde okitegeera kati abantu bamu batuse ne beekyawa nti omuntu eyala alina yiika 5 oba 10 mu kyalo kati ali mukazi ge naakulabye oba ennateete ka fuuti 6 waali n'abaana be 6 tamanyi na kyalo tamanyi nti ne waafiira awo tamanyi wawe bagenda kumuziika so mu mbeera eyo nti ebintu bikyuse nnyo n'ekirala nti wookula otandika okulaba ensi okitegeera kuba kati edda ennyo mu kyalo buli kintu balinga batuwa kiwe nomanyi senga wange ali mu kibuga ali Kampala eyo wanaawummula ajja kuneterayo engatto ne kati tubonaabona tukyali baana bato nomanyi nti engatto gwalina okugyegulira okitegeera kyovula abantu abasinga tufunye nnyo exposure nga abaana abasinga oba kati abantu abatavaliwe nga Christmas ennaku zino nti bafunye nnyo exposure ku bintu ebimu ebitali bya myaka gyabwe fedde nnyo nga n'okulaba essimu ng'eno essimu ya smartphone yogenda kugisanga wanti nga ku kyalo kwaliko omuntu omukyeyamani yalina essimu ng'oba oyagala okukuba essimu olina kugenda n'otambula mitala ku mitala n'owaayo ssente oba nusu 5 n'akuteekerako airtime oyo w'okuscratchinga n'okubira ab'e Masaka n'obategeeza nti gundi afudde kubanga nezza ebirango nga tosobola kuwaayo nga ne rediyo eryemu okitega so kati ebintu bigenze bikyuka nti kati otukesa n'olaba n'ogamba ne kakati nali nfaaki eno bwali buto ebiseera ebisinga nti ebintu walabanga eby'omugaso oba ebyalinga ebyebbeeyi edda ng'oli muto kati olaba ng'osobola okubyetuusaako okitegera edda nga weesunga abayimbi ogenda okulaba ku bayimbi ne kati abayimbi tusula nabo abayimbi tukola nabo baba bano bashira abayimbi tutambula nabo so abayimbi kati bintu byafuuka byangu kitali edda tusula nabo otegeeza kyawo nti tusula nabo tubawasa okitegeera osobola okuwasa omukazi nga muyimbi osobola omukwana osobola okukola ki so notabeera nnyo excited nti banaye omuyimbi wuuyo so osobola osula naye mu nnyumba oba oyagadde osobola osula naye mu nnyumba osobola omukolako kyonna effujjo lyonna lyoba oyagadde omuyimbi kirese bulesi sigabye nkole effujjo ku bayimbi naye kati mu mbeera nti ebintu bikyuse nnyo nti edda ennyo twalinga n'abayimbi edda abayimbi balinga nga bayimbi nga 5 nga bw'omanyi nti era omanyiyo Kafeero omanyiyo Sebata omanyiyo Basudde omanyi okitegeera abo we batyo naye kati ennaku zino abayimbi bangi kisooka otukisa n'ogamba kati omuyimbi wonna osobola okumusanga wonna bw'oyagala ne internet yajja woba tosobodde kugenda ku stage omuyimbi osobola omulabira ku YouTube so omulabira wonna woba omulabidde kati okyali nnyo excited kasoda edda akalingaako kati lwakuba nti ebintu bikyuse soda yalinga wa 3.5 7.5 liita ne kati liita ya 5 soda kati wa 2 wa 3 wa 5 okitegeera so kati ebintu otuseseranga ebintu bya buseere ebintu bya bulijjo akakyere edda nga twegomanya okulya ku muceere gwa yero kati simanyi abantu bakyagufumba kati abantu bafumba piraawo wa brown so mu mbeera eyo so kati abantu atugisa ng'afunyewo emitwalo gye 5 kati ajja kulinda Christmas ajja kujjako ebiri agenda alaba eshira wanatagisa ekivulu kye amulaba amwekkaanye ajjeko omutwalo alye ku nkoko okitegera afuneko ebiri agendeko wali kwekyandi obe wa ku
paka last oba wa wonna aliye ku mmere ennungi wa ku papa sport wa simakula aliye ku mmere kati Christmas egenda okutuuka nga bikintu kyonna akiridde nga tewe kimutwala na mu kyalo okitegeera so mu mbeera eyo ebintu bikyusa olw'embeera nti kati ebintu biri available nti wokyagala osobola okukifuna nti anti kati Enaku yetukozesa otukesa nogane kati wesikole ngenda kulyawo amazima ddala fakta abantu balabuse nnyo ate n'ekirala social media eno banange kintu nkulu nnyo sasooka bifaako nnyo naye ntandise okwongera okutegeera omugaso gwa social media kuba abantu abasinga bafunye okuyiga kituufu for example nti oyinza okubeera awo n'olaba akantu nina akantu akansesezza jjo mbadde nkalowooza mu mutima gwange naye nga sinangeri gyesaakogeramu omuntu n'agamba kyokka banaye njagala kugenda mu kyalo naye n'okugenda mu kyalo otyayo abantu okuvaayo bakuloga bulozi bakwolekeza amalogo okubeera ng'okusanyukira tutesodde osanyuse ku bazaddewo biki ate abantu bo banyiga bwenizi banaffe raffe mutuleke tetuli bulungi kubanga kwolekereza amalogo okuvaayo ogenze ate nga kituufu ekyo akantu ako kalaba anze kadde kanzise nasese nenkirowooza kuba mbadde nkiwulira buli wogenda mu kyalo okutwalira abantu ebintu amalogo ge gakulembera olw'okuboonyerera balowooza maama bazze bavuga emmotoka bazze tweragirako kati olina kyoyogedde wali eri n'ogamba nti mu butuufu laavu eri eyedda abantu gye baali balina abaagisigaza ku guno omulembe bo batono twagale tukkirize abantu abakyalina laavu eri genuine nti omuntu osulo olina ekirungi asha alina ekirungi nemusanyukirako abo batono nnyo ndowooza omuntu oyo omusango obanga asanze ne Katonda kubanga abantu balina fesi ze bateekako naye nga mitima gyabwe ekirimu kirala kati abantu bedda bambi kubanga nze nzijukira bulungi nnyo luli natunulira bwenti amavivi gange wano nangamba naye bannange nafukamira nnyo naye nga nangamba naye nafukamira nnyo nga mbuuza abantu naye nga mutima mbuuza bani nafunamu ki kituufu okunzirugaliza amavivi gange amamyufu nangamba kati naye nali nfaakye nnyo kati empisa ezo abantu bagenze balabuka buli muntu ayagala okuteeka amaanyi n'obudde wagenda okufunamu okitegeera naye oli tebyalingawo nga buli muntu ayozayoza buli muntu akukumakuma omwana wa gundi muwala wa gundi naye kati essaazi n'ogenda obigula ebbiina ly'omukwano otwala kiro ya sukaali amalogo ge gakulekera ng'okomawo e Kampala okwongezako ekyo kyoyogedde abantu bakyagala genda mu kyalo bannange mu kyalo waliyo abantu abalogo mujja kulaba abantu lwaki beesibe mu kibuga wano lwaki tebagenda kubuuza ku bajjajja baabwe lwaki tebagenda kubuuza ku bamaama baabwe abato biki bannaye kyekyo ekizibu naye abantu babaloga sikulimba ebyaddala nze saagala kugenda nnyo mu kyalo kubanga nze bannaye walayinze waliwo omuntu ayinza okwogerera ekintu ng'obadde tolina bw'okyogera nga kikuli munda mu mutima naye ogamba naye lwaki abazayi b'oku kyalo nze nkugambye ate era wogendanga mu kyalo kati nga tugenda mu kyalo bino ebya festive season biki aba naagenda nze sigenda abagenda nze ngenda abantu bo mu kyalo bale temubawa ssente mu mpeke ebintu ebyo olaba bitiisa ngenda mu kyalo sikwata ssente zange naye kati bambi naye like wetudda mu mazima mu butuufu ekintu ekyo kiba kitya kubanga bajjajja abo boolaba bakadde b'okukyalo abatuloga be bamu bambi abatukuza twakubanga emiyembe gyabwe ne tugirya obeera ova eno ne laavuyo kati ebyo ebintu ebimazeewo laavu bye bimazeewo kubanga Christmas tebakyagiwa kitiibwa kubanga oba abantu obagendamu naye nga tebakwagala nga naawe okimanyi nti abantu bano mu butuufu bandabisa biiso mu busiraamu mulimu kye bayita ebiiso omuntu nagamba ye maama bano bo bakola batya ye maama bano abaamyuka ye bano abajja bavuga emmotoka naye nga bambi gw'okikola kyokola okikozesa laavu munange jjajja n'otola wano ekyebiri ky'omuwagananya mu kasoda ate kyagenda okukulogesa oba okomawo ova ya Kampala lwere emmotoka neyefuula kati netugamba banayo omuntu kakati yagoyingewa mutugobye n'ewaffe olw'amalogo gammwe naye tekakyankwata ekikala nze nebaza Katonda amalogo tegakyalina bwe gampita amiina musumba so mu mbeera eyo bane mugenda mu kyalo nze abantu mbagamba nnyo ebiseera ebisinga beera n'akasente ko ku ssimu yo mitwalo gyo ng'etaano omanyi ogenda osasanya mu kyalo omuntu yenna akusaba ssente mu kyalo kati naawe okyatya okuloga bando zero ze kati natuuka nemalamu nekkala so kati beera n'akasente ko ku ssimu oba mitwalo etaano omanyi ati zino etaano waliwo ekintu kyebagamba okuwa abantu mu kirimu nti omuntu okugamba nti nobakuloze naawe that means obeera mulogo kati gwolaba otya nti nobakuloga nga otobaloga anedda waliwo obuyoolaba okimanyi eddogosa okulya nogaa ne kati bano bankuttemu wadde gwe toloze
waliwo kyolano naye nga bino ngabadde tebintuuka ngako nga sinagenda kumitinga muntu oyo nga sinagenda kulaba oyo nga gwe wadde toloze okitegeera naye nokiwulira bana eddogo olaba eddogo sodiraba tosobola diraba namaaso kubanga waliwo ebintu ebimu ebitakwatwako naye nga kuba kati ebintu bino ebitakwatwako ng'omukwano enjala eddogo nga tebikwatako nga weebiri mu existence okitegeera nosobola okuwulira nga bakuloze okitegeera ngola byokola tebitambula bulungi naye nga luli byali bitambula nokama naye kubanga eddogo lino liva ku nnimi za abantu ze boogera bannange nze mbabuli waliyo abantu abaloga ebyaddala ng'ate bantu ba famire nga maama taata senga kojja baaba abantu b'omukyalo eyo era kifaananyiza abantu mbadde mbagamba nti obeera muna akasente omanyi togendakawo abantu b'omukyalo kateke ku ssimu oli munere kasukaali maama olina essimu ya mobile money nina eri ey'amatiya nti leeta essimu y'amatiya nkukoleki ajja kukugirayo kati mufunze abantu b'okukyalo bo tebaagala nkulaakulana simanyi kubanga kikusobera mbadde manyi nti omwana waaba avudde ku kyalo n'abeera successful naawe okifunamu kati enkulaakulana bagikoyera ddala nedda tebagikoowa abawaka bayinza obutakuloga naye ebiseera bisinga buli we tubeera ku kyalo abantu balina engeri gye beerogamu abantu b'okukyalo abo bwe musabye omunnyo n'atagumpa ajja kukiraba bw'abewaka ne babasiba ebaloze kati bakulaba ng'ozze n'emmotoka nga mukyami era abo be balina emmotoka abaana bagundi fe abaffe basindika wilbaro bagambe ebigambo byange bino wammanga mwenna abalaba essaawa zino live experience mu bulamu bw'ensi eno nabino kambyogereko banange mwejjemu emitima emibi abantu bonna abali ewe abatulaba bw'oba oyinamu munda mugwo omutima omubi gw'oba oyina ogwo tegusiba ssula omutima gusiba gwe nannyini gwo wojje weegendereze buli position gy'obeeramu ng'otudde olaba ogiruddemu okumala ebbanga sooka weetezeeko ebbali wekka nga tolina musawo gwogenzeeko nga tolina musumba gwogenzeeko wabula osooke weenoonye kye bayita okumanya nti kiki ekintawaanya lwaki wano nduddewo nnyo lwaki bwenkola bwe nti kubanga bannange twagale tukkirize omuntu ne bwonyigira omuntu nga Katonda atuusiza ebiro bye ne bw'ologa omuntu ng'ebiro by'omuntu bituuse essula tewali muntu asobola kuziyiza mukisa gwe teri muntu asobola kikola kati abe muloga bukereya budde nga wonagamba nti mbadde natuuka ku airport ssaawa 10 nentuuka 12 naye era mba wakutuuka that means mutereze emitima gyammwe kuba okusibibwa kwammwe eri abaana bammwe nabikibu byonna nolaba abaana b'omuntu be mwali temusuubira nti banaabeera bulungi mukama n'abawandako eddusu ne bafuna okuganja nga buli batuuka babaagala nga buli kye bakola kifuna omukisa kubanga omutima oluusi ogugwo gwe ng'omuzadde gwe guyamba abaana bano mukitegeera ne we munaasaba nina abakwano bange bembeera ngamba ne bw'onaasaala essala zonna n'ozimalayo ng'omutima gwo guno mubi bw'olaba omuntu akusinga owulira obusungu abantu bawali badde oyambako aisha okoze otya mukwano kano leeta kansanisiza bulungi otoyimiridde bulungi n'omuyambako ate oyagala kubatunuliza mitima mibi ate oyagala kulaga nti gwe gwali waggulu gwalina ebirungi gwakola banange ekintu ekyo mbabulya togenda kusumulukuka ebbanga lyonna ery'obulamu ogenda kusaala ogenda kusaba Katonda ogenda kusiiba ogenda kukola ebintu byonna naye wonna batoterezezza mutima omutima gwe gusookerwako mu kusumulukuka kw'omuntu so kati abantu abatulaga nga tuzze ku kyalo okulya Christmas n'okujja okulaba ku bakadde baffe bambi ekintu ekyo si kirungi kyemukola musiba baana bammwe ne musiba abazzukulu bammwe ate be muloga mu bakereyamu katono nenga balituuka batinkulayirira bamala ne batuuka sigenda mu kyalo nze ngenda nzija ngenda kiragenda ekijja kijje nze ngenda kati nze waliwo omuntu w'otuuka banekamba bulira ensene erimu ebisoomooza bingi ne waliwo omuntu ebiseera waliwo ebintu byotuuka n'oyitamwe kati nga wonagamba nti for example nga wonagamba nze ndi mulogo nnyo nogaa kati bw'oba osaddaka ngamiya bw'oba osaddaka kiyenje nze ndi ku ngamiya naye ng'otya nga sigamba nti gw'ogenda kusala naye ng'amaanyi go bakiyita batya libido bakiyita batya libido banekamba buulireko nabino era nze nja kubuulira abantu mukama ekiseera kyonna kyali bampadde essaawa zino mubeerewo nga mukimanyi nti omuntu nga we mbagambye nti omuntu buli muntu nga we mutulaba tuli ku nsi buli muntu Katonda yamuwa amaanyi agage kituufu tonyoomanga muntu
mu respecting nga abantu nti Sule sawa zinali wano naye alina amaanyi agage era Aisha ali wano alina amaanyi agage Shira ndi wano nyinza okuba sina amaanyi gagenda kwoza bintu sina amaanyi gagenda kwoza ngoye naye nga mukwano ngezaako obenga nnyenya ojja okutegeera oli wawe masaka ate zitombuuza ebyo oba ndi waawa oba ndi kasoma nga wasala lwera nze nkugambye mafuta amaanyi kati olaba kiringanga kati olina abaana Sula ninayo omu olina omwana omu Aisha olinayo abaana ekibebi tekinaba kuzaala ebbere ndala likyayimiridde musaza olina abaana mwanyinaze nga olina abaana bana kati abaana bo boolina abaana bonna baana bo naye njagala nkubuuza ekibuuzo kino nga tonimbye nti wotunulira abaana bo tekuliko omwana ow'enkizo mu bulamu bwo nga nawe owulira omwagala nnyo tosobola kibalaga kituufu tosobola kibalaga wabula gwe munda muli okimanyi nti mwana nga nawe owulira omwagalamukko ebyenjawulo ku banne naye ng'abaana abo bonna babo kakati oyo ye Katonda Katonda ffenna nga bwe yatutonda mu nsi muno yatutonda nga ffenna tuli baana be that means nti naye mubaamu abaana ab'enkizo be bayita oba chosen ones ab'enjawulo nti kyobalaba temunyiizanga nnyo bantu oba kulumya nnyo bantu nti buli muntu Katonda mu nsi yamutonda naye nga amutonze mu ngeri ey'enjawulo yensu kyobola nti waliwo abasinga nga walaba engalo zino newabawo akusinga kati ate abantu abamu singa kye basinga okukola ate anyigira bunyigiza omuntu oyo buli wolabanga omuntu ng'alinako kyakusinga fubanga nnyo okulaba ng'omusembeza kati nno nze okumanya Katonda muwe ekitiibwa era mwewuunya nti essaawa zino nyinza okuba nga olina ebintu ebimu nga tubifaanaganya naye abaako ekyenjawulo kyakuwa buli muntu alina ekintu ekyenjawulo ate kizuulibwa muntu era ali lovely nti lako abantu love bo tebagitwala tebagitwala for granted okwagala bakitwalanga for granted naye ng'obadde okimanyi nti omuntu kino ekimu kye bagamba nti okusiga omuntu kyosiga newokisigira mu nzikiza oba olina okukikungula kisigide mu nzikiza esebo nkyengezaako kugamba enzikiza ekya gye ŋŋamba nti osobola okubeera ng'olina ky'oli mu kukola ng'okikoledde ebbali eno naye ng'omutima gukikoze gukyagala kimanga naye omwana onaliko ekikyamu kutta ebintu ali mu biga aba byonna asigaliddewo kati waliwo ebiseera ebisinga bayithawo omwaka guno nyongedde nnyo mbadde Katonda mwagala nnyo naye omwaka guno 2023 mbadde nnyo close to God ntegedde nnyo nyongedde okubikulirwa era nfunye ebintu bingi byenjize byenjagala okusharingako nammwe abatulaba essaawa zino nti bannange mutegeere Katonda ate mwagala nnyo Katonda nze waliwo weŋŋamba nti abantu abamu abasamizi bagenda mu ggulu nkikuddiramu kutunuulire abasawo Abaganda bagenda mu ggulu naye ng'omuntu abadde alowooza nti nno wa Katonda nnyo n'atagenda kuno nno okubikkulirwa tekyabagezi bokka balina kumanya na kutegeera omusamize ng'alina omutima omulungi ng'ayagaliza abantu Katonda agenda muwa eggulu omuntu abadde ku kituuti ebbanga lyonna tumusange ng'ali mu muliro agumwokya kiboka egenda obeera mu ggulu ogimanyi lwaki mu byonna omuntu byokola okutama ennyo n'okugamba nnyo nti nze njagala nnyo Katonda era nkola nti naye ng'omutima gwo ddala munda muli mu ggwe okimanyi nti singa omuntu akuyitako katisula nga we tubadde nga tubadde mu mbeera embi n'ompisaako ekya Range Rover nempuliramu nga nesika nseka ebitali bya ddala bitali byalaali munda muli nga nawe okiraba mpulira nnumwanfa amazima ga Katonda mu ggulu ekyo kigenda kubeera ekimu kubikusiba okubeera obulungi n'abaana bo bonna nkuba nnyo ku mutima kuba mmanyi omutima kyekintu ekikyasinza okusiba abantu mu nnaku nze nnina ebintu ebimu byendabiddeko Katonda mu nsi muno nti omuntu lw'obeera ng'okola ebintu ebirungi however much abantu ne batasiima toddangamu okukolera abantu mu nsi ng'olowooza nti kyenkola oba neegabye engalo oba nkoze nti abantu nti njagala bansiime ekyo kikyamu Katonda yekka yagenda okusiima atya nti omuntu alina omutima omulungi ne mu kaseera kasoomozebwa akasembayo okulaba nti banaye leero mu butuufu ndaye kampedde leero bino mbigasse tebikoze leero kino kiganye munnaye Katonda alina engeri gyakuweereza omukono bw'ati kyenkugambire newoba gw'osigidde mu nzikiza nti teweerese mu kamera kulaga bantu nti banaye nkoze kino banaye nkola bino naye nga omutima gwo guno mulungi nga gwomanyi byokola abantu tolina muntu abantu olaba nga basiga oba abantu nga bakola ebintu balina kubikola
nga besigame Katonda wala balimo okukola olwokubanga abantu bandabe ekintu ekyo kikulu nnyo ebya Brani White nanti kati bana sijja mwogerako nti naye yakola kibi kuba naye kye yakola ekyo kyali kirungi nnyo okuinspiringa abantu sigamye nti abantu bave mu kamera ekintu ekyo kitugwako sigamye nti abantu bave mu kamera kubanga kati singa siri mu kamera essaawa zino bino ebigambo ebirungi byendi mukwogera mwali bitegedde mutya kituufu kamera nnungi naye waliwo kye bayita okuleetera mu kamera naye ng'omutima munda tegugaba weyagala bakulabe bulabi naye nga munda muli owulira bubi otukaka naye nga omutima tegulina laavu nze ndabyeko abantu mu nsi abatalina laavu gye bakomekkereza abantu tebalina kwagala abantu baseka kungulu wano naye nga emitima gyabwe tegirina laavu okitegeera nze nno kati nakugambako ekintu nti nsobola nsimanyi omuntu ampeesezzaako ekintu mulaavu niwe kiba kitono mutwalanga waliwo ekyawandikibwa mu bayibuli omuntu eyakwata omudalizo n'agujjako ng'abantu bonna baleese ebirabo biki amayumba amamotoka bagatona naye olina asimulako omudalizo naye omudalizo ogwo Katonda yagusiima nnyo kubanga gwali guva ku mutima nnyo kyembadde mbagamba nti ku mutima kuno ng'owulira mu butuufu ogaba oyagala si byakugamba nti no neraga onagame nze nsinze okuleeta nze nsinze okukola kino love gyolina kati tudda mu mbeera eri gye tubadde twogerako nti bannanga abantu b'omu byalo lwaki abantu tebakyagala kutinkiza nti embeera ekyuse imagine omuntu omwana gy'okulidde ku kyalo kyo okudda ku kyalo kyo abantu abali badde bakuwerokaminga ne batandika kugamba ayeeraga oyo ye ati mutweragirako yazze tweragirako avuga emmotoka azze tweragirako ozze n'emmotoka kati okola otya emmotoka ogire ku gaali lwe banaasanyuka kati emitima egyo emibi gigenda kubasibira ddala mugenda kufanga mwewese mugenda kubeera kyalo si kibi naye kubanga nagambye osobola okusembeza ekyalo n'okifuula ewuwe wa Sudiiru nina mukwano gwange yazimba mu kyalo amaka malungi kantrom twagenda tuvuga nga bwe tuyomba ne tugamba banange ono bibiki byetutaddemu bino ayino gyegwa gyatutwala yayina house party twatuuka ewaka ffenna ne tusirika fe abagenzi bayomba ebinnya bannange eno wala nga yakola ewakaawe nga nawe kijja kukwaliriza ekyokuvuga gwe wennyini oddeyo kubanga olabyeyo ebyengera olabyeyo ebibala nti omuti oguliko ebibala tegusobola naye ogubeera wala gutya basobola ogunoonya mbawa example nyingi nnyo General Sala abeerawa abeera kapeeka oyogedde ku waliwo ebiwa ewa labongo sot gye yazimba oba nze simanyi oba yazimba ng'ali omu kasiisira naye otuuka ino gamba mwana ogenda oba otambulidde ennaku bbiri nti kyembagezaako balaga nti ekintu ekirungi kisigala kirungi ne bw'oba oluddewo otya nammwe abayimbi bannaye baddeyo abali eyo abalowooza nti oba nyimbidde emyaka 10 oba Katonda bannange ekiro kyo tekinnatuuka mubeere nga mwagaliza abantu Katonda buli muntu yamuteekako amaanyi mu nsi waliwo omuntu ayinza okubeerawo nga gwe Katonda yakkola ng'olina okusooka okuwandiikirayo abayimbi nga 50 ennyimba mwe bakuyitako w'obalaba gwenno bakulinyako n'ebisoto wadde no gano lwali mu kuyimba nze yaluwandiika naye nga Katonda testinga omutima gwo Katonda n'atuuka ekiseera monna abantu abo bawandikidde ennyimba ne bafuuka bakabi naye ng'oli awo mutuufu n'okulaba n'okusiima ng'olaba mu butuufu tebakusiimye tekitegeeza nti no Katonda ye takusiimye Katonda ye asigala akusiima kuba ye abalaba by'okola kyekyo kye yakuteekako nga wonagamba nti epaapaali likula bwe lituwa ebibala tetulitema lituwa bibala paka olituuka ne likola ki oyo ye Katonda kati gwe omuntu kozesa buli kyowulira kyolina mu ggwe kati abantu tuyinza kubeetangira tutya bannange naddala ffe abagenda mu kyalo for Christmas nokakati bannayinze kati nina emmotoka yange siigitwale njagala kubawa ku ssente siibawe kakati omuntu ayinza kubeewala tosobola beetangira nina nze ekintu kyebeera ngamba nti abantu mu butuufu bo si balungi naye mu bantu bano betwaniriza olumu ba strangers musobola okugiramu angel malayika nga totegedde nti yadde abantu babi tetuganya abantu batukola ebintu ebibi bingi naye gwe gy'ombulye nti waliwo omuntu mu nsi muno asigala nga ayagala abantu yadde abantu babi ye n'abaleka n'amanya mulimu ababi n'omanya n'oli mukomya wano n'omukomya wali nti waliwo omuntu eyali abadde obubi ng'akola ekintu ekyo nti ojja kusanga kubanga batugamba nti wowe omuntu ssente agenda kukuloga naye ng'ate abantu era tulina obbawa tosobola kwewala kuwa abantu ssente kati kyembagambira ddala nti kati ffe abantu nga ffe nga twepulaningira tulekera nnyo Katonda okusinga kubanga ffe nga abantu tulina plans nyingi naye tosobola kuzimalayo tosobola kuzituukiriza nga toliko maanyi ga Katonda tugezezaako ebintu bingi naye nga Katonda bwe si waakwagala
totya kyusa direction yodde ku kiralo ogezeeko naye ng'okusingira ddala byonna bikole nga bw'ogolola omutima gwo guno omutima guno gutukuze gwe ng'omuntu nga naawe okimanyi nti bw'kiba kizze kuba kya buntu kisobola okujja kuba kya buntu muntu n'ogamba ne bana efe nze nabaaki bannange bonna Katonda abasitudde bali bulungi noddangako ebbali wekka ng'omuntu n'ogamba ndabika nina omanyi kye bayita okwegolola okunyiiza kwali baddaawo kubanga naffe tuli bantu naye oddangako nnyo ebbali n'ogamba ninako we nafunira effutwa eryo bannange erisiba n'ekirala mulekerawo okubeera nga buli kaseera mukomplaininga eri Katonda nti gwe omuntu n'okeera buli lunaku okusaba Katonda banaye buno obugambo bwe mbawamba buwulira guno omwaka 2023 ate tuli mu December cross to God bino ebigambo bye mbagamba muyinza okulowooza nze abibagamba naye bigenda bayamba nnyo singa munaabigenderako obulamu bwamwe bugenda kukyuka Katonda okusooka n'akuwa obulamu ekyo kintu kyekisookerwako ekikulu nalabako omuntu ajja mu ddwaliro ng'alina ssente ebisawo bya ssente nga bijjudde ng'agamba mukazi wange mumuyambe mukyala we yali lubuto yafeyitingira ku mulimu mumuyambe bannange mbawo ekidokita ngenda kuwa $2 million waawona ngenda kuwa 10 ngenda kukola bwenti nebitakola naafa kati gwe omuntu ng'olina obulamu era kye batugamba nti obulamu bwe bugagga kituufu ebintu byonna ebikyaganye manya anytime bijja kuba bimala bituukirire as long as your heart is clean and pure okulwawo kwaffe kusinzira ku mitima gyaffe kwe kutusiba okulwawo okukolaba nti wano nduddewo nnyo mu position yena at least maze emyaka 10 kino kye Katonda ayinza n'okuba ng'esi kyakwagaliza ne weezuulira wakati gwe mwennyini ng'omuntu noga kino badde nkikola naye si kye nina okukola si bwe buweereza bwange totya kugamba nti bannaye wano maliddewo nnyo obudde walalabyeko omuntu n'akola akantu katono nnyo bwe kati gundi asiika kabalagala yazimbye wali yakoze ekizimbe amashinji nemugamba nga musajja agenze mu luminati omusajja akoze bw'ati Katonda aleetera omuntu liziki wonna waaba asobodde naye omutima kintu kikulu nnyo buli waba ofunyemu ng'okusomozebwa n'olanga olinga anyiigidde abantu weenenyi oba mulogo obulogo obusookerwako weekube mu kifuba kola bwoti ogambe Mukama nsonyiwa olw'obulogo bwange buno era weenenye kubanga obulogo buno bw'ogamba abantu bwe batulogamu ne tugenze mu kyalo okulya Christmas butandikira ku mutima n'ojja n'okwata obugalo bwoti munnange sula nkwata kwa mbugalo munnange jjajjeeradde naawuli obugamba bonaabona bano naagabini bannaye n'abutwala gwe mu munyumiza bintu birala nga ye alega obugalo nga buweweera abatabonaabonako baaba batya fezaffe zikaluba temulima muliyo mu kibuga kitegeeza otandikira mu mutima okitegedde nti omutima gwe gutandikirako n'otandika okugenda okukola ki okunoonya eddagala ologo omuntu so omutima gwe kubanga tomanya bannange waliwo omuntu yanyumiza story nentegeera nti Katonda bannange w'amaanyi omukazi musajja yagula emmotoka n'eyibbawe baali baagula ku kyalo naye nga beeriranye yali mukwano gwo nebakati tugule tweliraane tubeere awo kumpi nga tusobola okukola ki oli munne Katonda namusimulula n'agula emmotoka mangu tanagula ono yabuuka n'agwa mu kikomera ne bagifumita emipiira kyokka mukazi we ali lubuto lukulu okitegeera kati oluvannyuma ono agenda okudda mu nnyumba ng'omukazi akaaba olubuto lumuluma ng'ate balina konkono ono ajja abatwaleko mu ddwaliro yayimukiramu nagamba bino soke kanyimuke ogenda okusimbula emmotoka ng'ate emipiira gyatudde naye ng'ono yakikoze ensonga nnyingi nnyo zensobola obbagambirako nti bannange nga tuva mu tuwunzika omwaka guno Mukama tumwebaze olw'ebintu ebiganye bannaye mubireke si mmwe mwekka nti mmwe mulemererwa ffenna tubaako bye tukola kati nga tuva mu guno omwaka bannaye mwetereeze oba oli mu kyalo oba oli mu kibuga oba oli Bulaaya oba oli ludda watulabyeko ku family z'abantu ababadde nga mu butuufu bali mu mbeera mbi family Katonda najja n'adisitula nagikwata nagituuza n'abalangira because of ogwo omutima omulungi woba oli muyimbi ng'obadde owandiikira abayimbi ennyimba nga gwe Mukama tannaba kuwa hit manya nti ekyo Katonda kiyakutuma gwe kikole ng'ate wakikola with one love singa alinnya kusajja ne bamukubira enduulu nga gwe yamuwandikidde oluyimba tebakumanyi nawe ofaanana sanyukirako ekintu ekyo oli kyabaali Katonda agenda kukubeera mu ddabo bino ebigambo bye mbagamba biva ku ntobo ya mutima gwange era singa abaana ababalaba ssaawa zino live experience mutupikingamu byolabye bikolera mujja kungamba nze mbadde mbaloga nga buli lunaku kubanga mujja kusumulukuka mu nsumuluka gye mutamanyi mutereeza emitima gyammwe ate muyiga okukkiriza ekizibu ekiba kikujjidde gwe ng'omuntu topaala sooka otule wansi ogambe si gwe wekka aba afunye ekizibu omanyi waliwo sometimes ebintu ebijja ne bitutomera n'ogamba
ngolowooza kiri kuguweka naye ng'ate abali eri abakusinga n'ebinene ebyo kati gwe tula wansi ng'omuntu osabe Katonda ate weebaze muyiga okusiima Katonda mu buli mbeera Katonda okutonda Aisha nga gwe oyimiridde oli mulamba bw'otyo kiki agreement kije wakola naye byatannakuwa wali otondebwa wasayininga wana nti alina kuwa bino na bino mufune emirembe mitima gyammwe bannange mujja kukulaba nga mwagaliza abaana babannammwe mujja kuwulira nga mwagaliza nammwe abammwe basumulukukire ku ekyo kubanze wembeera obulungi ku kitundu nga kati nva kinoni nti nembeera wa kabi kitegeeza nti n'omwana we naamusanga ngenda kuba musobola musikako kuba mumanyi kati ekintu ekyo singa abantu munakyejjamu nga Christmas tetubaddeko gwe mulamu lwaki abantu tebakyayagala kusanyuka abantu bakoya abantu ne lwa mitima omuntu akuwadde omutwalo 10 ogambe naye lwaki atampadde 10 ku sente z'alina gwewazimukolera kati ogwo omutima gwanna bakiddala bannaye mu appreciating bannaye kambabuulire sula wali okuteka akantu akatono nagambyeko Aisha last time nina akantu kanali mukoledde nga katini nze nga ndaba temuli kyokka Aisha n'akasiima nnyo nendabanga ninga omwana aliko ekikyamu ono nze nga ndaba katini kati ate andetera omuwa ebinene mpulira njagala muwa buli kyennina ansomooza kati ne Katonda bw'atyo bw'ali nti Katonda baneekambabuulire Katonda buli wobeera ng'omusiima bino ebigambo bye mbagamba ng'omusiima Katonda n'ogamba Mukama nze ani essaawa zino asobola okusulako mulumuzi ebbiri nga wadde ozipangisa gwe lowoozaamu okusiima okwo kw'okozesezza Katonda engeri gy'agenda okuwa ojjagula mansioni ennaggulu watandikira mu singo buli step gye mulinnya mwe mulabanga aba batalinnya sura flexible bulina kunkuwulira taata lero lwensoso okulabako naye erinnya lyo lyakusooka mu maka maki amalungi kakitegeeza nti gwoyinza okulina ganinze kati ndi kukiye naye nga kisaawa zinate oyinza okuba okunsinkanaako Mukama lwagenda okusumulula bane mulavinge wano anaavi mulavinga abantu bane laavu eri ekomewo abantu mulavinga abantu twagala binene kuba omuntu newone kuŋŋanyizaako buli kimu ng'oyagala osike kano kabeerekako osike kano kabeerekako osike kino kibeere kikyo at the end of the day ogenda naki byonna tubirekako byonna ngeri gy'oli nti wajja ku nsinga oli bwerere ne mu kugenda ogenda oli bwerere emitima gino temweyagaliza nnyo birungi byokka temweyagaliza nnyo birungi byokka abaana b'abasajja abakyala abaana b'abaami bamwe be babaleetera oba be mwasangawo bambi mubaagale omwana oyo talina musango yine waba alina omusango ogwaki kati gw'ogenda kulowooza nti n'ogenda kubeera paka n'obulamu okuzaababo muli mutima laavu nga wali badde okola owuwo temwetulungi yambo no mwebikirira kazigo mwagala naye ngeno mundu olina byomukola badde mbagambe enzikiza mundu olina byomukola ate ebibi gw'omuloga ate gwamusiranya kuba alina okuganja mubikule emitima gyammwe gino mugijjeko obukakanyavu obugiriko tuyingire omwaka 2024 Mukama nga tuwadde obulamu nga tuli balongoofu Katonda agenda tukolera ebintu bingi buli woyita mu kusoomoozebwa kati n'ekirala kyenjagala obbagamba omuntu okusoomozebwa kwonna kuyitamu mu bulamu bwe otuulako wekka bw'oti ogamba naye kino nakibala bwenti tekikoze nga bwe mbadde njagala kino nakibala bwenti tekikoze nga bwe mbadde njagala wenga omuntu yingira mu mutima gwo we wanenya we wasobya wenenye we wasobya ng'oli wekka bw'oti mama nga alina akagambo ke yatugamba nga mama nkansara nasa Mariam ng'agamba nga tonnaba kukola kintu neki soko ogende webakako ku buliri otunuleko waggulu kugundi ku baati mu butuli bw'ebbaati obubale olowooze kyokola kyatutiisanga nnyo kati nga yinza ogamba ewange kasazi wa saa 12 yatuzaala nga tuli baana bawala ffekka ate nga tulabika bulungi naye ng'atutiisa ng'alina obugambo bwakkuba bukozi ne bukkuza nga olina empisa nga bwe wenyini okkakkanye ng'agamba 12 ewange tewali mwana ayingirawo ng'ali bweru ng'ovaawa mumaka gani era nga oba olina gy'oli nakusambya 12 zikusanga otuuse enzikiza kusanga ekya wabweru kitegeeza nawe olina enzikiza kati obugambo obwo n'okulanga otya mama magenda tukagamba ekitegeeza ninayo enzikiza nina byenkolera mu nzikiza ninda obudde bukole ki buzibe nekitukuza nga tuli baana abalungi nti omwana tayingira essaawa emu omuwala kati ebintu ebyo ffe ffennyini ng'abantu tandika byeteekamu mu mitima gyaffe banaye mu nsonyi esho ngyetisse njogera ku Katonda Katonda tumaliriza nti omwaka guno nga Mukama tumwebaza olwo ebiganye tukkirize nti ebiro byaffe tebinnatuuka my dear ne bwokako ebiro nga tebinnatuuka olimba nze nina ebintu ebimu abantu bye baŋŋamba oba kati abayimbi bannange oba bakwano bange nga naye gwe Shira dira obeerako awo ng'olina stress
Ndiruobera kaongo ine ebizibu mbambi nsobola kubanga mbirina naye mbuuza nti kati nze sinza birese nsobola kuyimuka bwe ne kubira dance nenzina nga nze sagala kweraliikirira kubanga obulamu bwa kiseera lwaki neraliikirira nze sinze nina plan ku bulamu bwange planning ekiganye nenkireka ekitaganye ekikoze nekikola kigenda maaso mwagale Katonda mutereze emitima gyamwe mubere bantu balungi ne Katonda buli womwagala noyagala n'aba abantu bano ye Katonda mwatambulira mu bbo wala n'omuntu wa Katonda n'ogamba nti gwagenda kwagala nnyo ngate n'omuntu woganyo mwagala kati biki byoba oliko amanya nze Shira Nabasumba ku YouTube genkozesa nze nayimba ensenene bade mu season ya nsene Aisha tongulidde ku nsenene ndakulezo 10 sagala za kungulira nsike nesikira njagala nga nesikira bulungi ngebiyonje ebintu byango bimanye kati bambi munkebere ko ku TikTok obu challenges mwe balaba nkolerako ne mutegere nnyo Katonda kye kigambo kyemba sibuza nga tuva mu mwaka guno 2023 mutegere Katonda bwe biti ebigambo bya Shira Nabasumba tubuliridde no munange gwe no mulungi embulire tefa yonna kubanga naffe tufunyemu ekyokuyiga munange kino ekiganye mu mwaka guno papa osanga mukama ina kyakutegekedde ekinene nako lwaliro bwe tubadde sula sibula ku bantu kale bwe tutambudde nako lwaliro ebigambo bya Shira Nabasumba bitegedde bunye bigambo bya Katonda manye ebigambo bya Katonda tulina okubiwa nnyo obudde abantu abasinga bava ku Katonda bali batambula n'ensi baddamu kusamira batambula n'ensi naye n'ensi tosobola kumalako nayo nga tolina Katonda okitegera n'abasamiza abo olw'essanda agenda n'asaba neweewunya n'ogamba omusamizi ono mbadde manya asaba wa jjajja mukasa naye ate naye n'agenda mu kereziya n'asaba so ebigambo bya Katonda tebiggwayo oba ofunye akakiso omuntu n'akubulira ku Katonda olina okubeera attentive n'owaayo amatu kubanga ebigambo bya Katonda tebibeera na muwendo mu mbeera yonna kale yenze Sula Flexible mwebale nnyo abadde batulaba ku Life Experience Uganda tujja kuddamu tuwaye mu mbeera yonna tubagaliza olunaku olulungi awangaale nnyo mu maaso mungi